Okola visa. Okola visa. Jagalo demu chenkubuza okola visa. Oyina company. Omufere wa visa akiguddeko abadde ng'afera abaana okubakwasaganyiza zi passport n'ebisigadde visa n'era bw'atyo n'abafera. Ennaku z'omubbi nga bwe bagamba zibaana mwana watu n'ezoono zibaddaana. However, waliwo akatambi akalala ke njagala okubeera nga nkulagako ak'abaana baabasanze mu ggwanga erya Ghana naye nga baneeno kirabika basiguka mu ggwanga erya Nigeria. Munnange nga waneeno mu ggwanga erya Uganda we tukaaba bannaffe bakadaama nga bali mu kubeera nga babonera e Saudi Arabia, Dubai n'amawanga agasigadde. Njagadde okubalaga akatambi mbu tekiri waffe wokka eno mu Uganda mbufe abakaaba naddala abaana bali mu UAE. However, mulimu n'abaana bangi nnyo ate bo nga bakaaba bakyalina mu nsi za Africa. Awo kitera okubeerera ate ekizibu ennyo. Olw'ensonga fe Abafirika tuli Bafirika bannaffe kwegamba mu nsi zaffe ez'Abafirika ate kirabika okusinziira ku ntegeera yange kiyinza okusukkawo compared ku bali abagenze mu nsi z'Abawarabu oba UAE. Olw'ensonga ka just imagine baneeno abaana mwezi gumu gwokka naye sooka olabe enkuyanja y'abaana ab'obuwala bali mu kubeera nga babakwatidde mu ruumu emu, bali mu kubeera nga actually ono yazze yakuta akatambi kanene alinga nga pastor naye yazze kubeera nga abanunula. Ne just imagine if ng'ebikolwa webityo bikolebwa ku ffe nnyini Bafirika ne Bafirika bannaffe, kati ate olwo bali eri Abawalabu banaagaana batya okubeera nga ate bo bakiyisaawo banga bakikola. Olw'ensonga naffe ffennyini tukyekolako, kati bo banaagaana batya okubeera nga bakitukolako. Kankuzanyira akatambi kanene osobola okubeera nga okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakuterako. Kankusaba mbe subscribing nga ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. From where, please? From Olu where? I'm from Imo State. Imo State, yes. Olu town from Imo State. Yes. How long have you been in Ghana? Just listen to 1 month. What is your name? My name is Asos Divine. Divine. Yes. How old are you? I'm 16 years. 16 years. My God. How long have you been in Ghana? 27th of this month will make me 2 months. 2 months. You are from Imo State. Yes. What is your name? My name is Odruke. I'm from Imo State. That was south. Sorry. That was south. Sorry. You will be fine in Jesus' name. God will take care of you, my children. What is your name, sister? My name is Selina Dandu. I'm from Plateau State. Oh, mommy. How old are you? I'm 18 years. How long have you been in Ghana? 7th of this month will make me 2 months. Oh. My name is Odruke. Speak now, My name is Odruke. where are you from? Imo State. How old are you? 16 years. 16 years. Stand up, let me see you. My brother, this 1, 2, 3, they are the same mother, the same father. 3 of you are from the same mother. The same father. The same father. Have you spoken to your parents? Where are your phones? This is our phone. You're taking all your phones. Who brought you to Ghana? His brother. The brother. The brother of this person. The brother of this one. Okay. So you are from Imo State. 16 The years. same mother, the same father. 14th October, make me 16 years. Jesus Christ. So you are still 15 plus. And you have been in Ghana. And what have they been doing to you? They take you out to see men. To see men. And they pay you. No, they don't pay me. Any money you work, they took you, we give them everything. 15 years. Everything. See our children in diaspora, 15 years. Out of their own wish. Children are supposed to be in school. These are the great future leaders of Nigeria and diaspora. 15 years. 3 children from one father, same mother from Imo State. That's it.